kati we nawulira obuvunaanyizibwa bw'ono ne ngamba waayi ono nalowooza ki abantu bajja lowooza mbu tuli baagala naate tulimu basatu mu nju nze ne muleka ne ngamba ne mpooli deeti ne muwa deeti n'avaamu nze ne nsigala mu nju yange nono ne mugamba kati tubeere ffenna naye ebyokwegatta si kyekikulu ebyokwepiikya si kyekikulu nze si bye ndowooza ennyo kubanga nze obulamu bwange bulowooza ssente musula ku buli bwe bumu oba naye mba musula ku buli bwe bumu tusula ku buli bwe bumu naye tewali kibaawo kubanga obuzibu bwe mbumanyi buzibu ki ndiringira mu bintu nga kati tugeze bantu nga bano bamaze okugula emmere yaabwe nangamba ntwaliraako kati era gwenva otwalaawo kati sawa zino bamutwala waggulu nampa ebbiri n'omulabo andaba bwati nangamba bwetwenti akagaali kako waawe tekulengedde nako akagaali sikaawo ate akako kaliwa akali nalinkana nekagaana nekanonekamu nenkavaako kati nenfuna yeyoyesiyopangisa kapangise inikola omwayo nga sente meka olunaku muwe 13 Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeeteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo nnyini ddala mu kitundu kyaffe ekirala tuli mu bitundu by'embuya wano eno nina muganda wange wende wano naye twagala atubuuze ko gamba otyo sebo bulungi sebo obulamu bulikiriya Nankabilwa byabadde nga atugamba era n'omwami yali mujje mumubuuzeko naye ng'obudde bukyatubuuze paka leero Katonda atuyambe ntukugwikirira kirungi okubanga munsanze era bujja ngamba waliwo abantu bakwetako okulaba nemugamba kifaananyi kirungi nemugamba baani nga ngamba waliwo abantu bange bajagala okulabako tubeeko byobagamba nemugamba bonna bansanze bajja kujja bonna mbalabye nze sirina buzibu. Mukwatagana mutya ne Nankabilwa oyo? Nankabilwa twakwatagana tuli ba mukwano kale okutwaliza awamu twali ba mukwano nnyo. Mwali ba mukwano nnyo. Omukwano friends omukwano love kitya? Friends. Mukusooka emabega? Nakati. Mujja siba friends temuli baagalana. Ate oyagala muva muyenga yatugamba oli mwami we omukuumako mubeere eyo just like omulinzi azale ebirala bitambule. Sinakumanya kinaabaawo naye just tukyali ba mukwano just friends. Kubanga yanyonyeramu obuzibu bwe nengamba waayo omuntu gw'omanyi ebbanga lyonna lwaki batomuyamba mu bimu tomanya era Katonda ajja kuyambya tomanyaayo. Nengamba wajja nekwana nalina mukwano gwa gwensula naye nemala nemusitopinga nemugamba omanyi eno enju tetukyajjamu bantu bameka? Basatu. Kankuwa ebbanga weetereeze nawe ofune wodda. Twalimu abantu basatu naye kati yenemu emyezi gyali 2 neetereeza naye mugisasula 2. Watu kisasula 2. Nenga gwe yagitandika. Nenga nze yatandikawo. Kati we nawulira obuvunaanyizibwa bw'ono nengamba waayi ono nalowooza ki abantu bajja lowooza mbu tuli baagala naate tulimu basatu mu nju. Nze ne muleka ne ngamba ne mpooli deeti ne muwa deeti n'avaamu nze ne nsigala mu nju yange nono ne mugamba kati tubeere ffenna naye ebyokwegatta si kyekikulu. Ebyokwepiikya? Si kyekikulu. Nze si bye ndowooza ennyo kubanga nze obulamu bwange bulowooza ssente. Nze zimbeezaawo. Nange ne mugamba weebaka era netwatusuze ku buli bwe mutwale kiriwo. Musula ku buli bwe bumu oba naye mba musula ku buli bwe bumu? Tusula ku buli bwe bumu naye tewali kibaawo kubanga obuzibu bwe mbumanyi. Buzibu ki?
Kati ogabuzibu bwe nsi nabutegeera. Yannyonnyola obuzibu bwe kati ate okwogera ekirala nga nangu naawe otegeeza kiroba. Nze siina nnyo kyamaanyi buzibu bw'ogamba nze simulaba nti mukwano gwayi buzibu bw'alina lubuto. Nange era wanga nange yasintalina yamanyi byaŋŋamba nnyo naye ne ngamba kasita nkulabidde ebbanga tukireke tutambuze obulamu. Era bisinga muyamba netuyambagana tubeera awo. Bw'aba alina naye kyafunye oluusi n'aleeta nitukola ebyawaka bwe tutyo. Abaina gy'abayiza nga yizaayo akasente n'aleeta naye n'ogattako ne mufumba ne muli obulamu ne butambula. Bwe tutyo tubeera. Gwani amannya go Ssebo? Nze Serubiri Joseph. Ani? Serubiri Joseph. Serubiri babeddira Kinvubu? Nze ndi wa Ndiga. Baserubiri baba bandiga Serubiri Joseph. Tulimu babika bibiri. Tulimu ab'envubu n'ab'endiga. Kati obulamu busanze mutya ng'obeera ekisanga kingi. Wali omuyinako Oluganda, wali omulabyeko mabega ekisa kikyo ina nnyo ekisa like n'akabiri omuyita n'obeera naye. Ekisa nkiyina lwa nsonga. Abantu ffenna tetukudikaniza emikono gye nakulya mingi. Abankuza mama wange baafa bato. Mama wange yafa ndi muto ne tata wange yafa ndi muto nnyo. Tata yasooka fa ne mama namana. Kaliza abantu benkuliddemu bangi. Kati emikono gye nkuliddemu. Muno mu kampala najja 2015. Naye okulaba nga nali sina mu bange. Naye nkulidde mu bantu banjawulo. Bambeereddewo ne bamu baali bampadde n'ennyumba ey'okubeeramu ey'obwereere. Bandabiridde nga bwe nga bakoze ekisoboka kyonna okwanga mbeerawo. Kati nange mba nsobola okwebeezaawo nensobola okubeezaawo kokumulala kimba simuyamba. Bwe kityo bwe kitambula. So muli bamikwano kyemuli kye bayita boyfriend and girlfriend. Tekiriimu. Kiri kyakweyagala just mulimu kya bulijja. Just ky'abantu bawamu. Tokemebwanga g'omuntu ogamye musula ku buliri buno ogamba naye ekyana kino. Kyana kimaze onnaabaawo ne kijja ne kyebaka ku buliri olubuto ebbina n'ogamba. Tebintwalya budde kale ebintu nze tantwalya budde. Kati gwe olinayo girlfriend oba omukyala alina omulala? Mulinayo naye era naye ali wala. Bango era naye obudde bwe mbana. Alina abaana balinabo. Girlfriend wange talina. Akyali bwomu nange ndi byange. Kale obudde naye mbana butono naye obubwe. Kale okusinga ebiseera ebisinga nkola bintwala mu maaso. Oli mu mirimu ki gy'odiringiramu gy'okola? Emirimu ndiringira mu bintu nga kati tugeze bantu nga bano bamaze okugula emmere yaabwe. Nangamba ntwalirako kati era gwenva otwalawo kati ssaawa zino. Bamutwala waggulu nampa ebbiri. Kagaali. Olina akagaali wano. N'omulabo andaba bw'atyo nangamba bwetwente. Akagaali kako waawe tekulengedde nako? Akagaali si kange. Ate akako kaliwa? Akali nalinkana ne kagaana ne kanoonekamu ne nkavaako kati nenfuna yoyosi. Kati kano opangisa kapangise? Nikola omwayo nga sente mmeka? Olunaku muwe 13. Olunaku muwe 13 n'osiiba nako n'osula nako n'enkeera n'omuwe 3 ze n'okola ne bigenda mu maaso. Bwe kiri. Yagalingawo kamanyi kakifuba gasikali mu buli mu sente mmeka ennaku zino? Za bbeeyi kubanga eyange we nagigulira yali mpya. Nagigula emitwalo gaali 4 awo obusabe bwa covid awo nga yakaggwamu. Gaali 4 nene obera kuba yali covid that's why bakaguzaana. Era nakati basinyo baterako ekitone nnyo 5 ne kibeera mitwalo nga 35. Kati kyemmanyira weeri. Naye era ntambulizaawo mpola obulamu kubanga ye ebyo era kyova n'ebyo byalimu. Era yampadde ekirowoozi nangamba naawe kanjiyeeyo obeere ye kokuyiya najja kolawo. Era nze mujja ewaka ne muleetera n'akolakolako kyakoze. Mujja otya ku kagaali? Omutika akagaali n'omuvuga? Asimuvuga yajja atambula nze nendeeta ebyo. N'oleeta oteekako essigiri n'akabaketi ako kaalina kakola nako. Naye bafunayo ebbiri ezimubeeramu 3. Wange evunanza otosa bumalayo nga gwe nga si mukazi wo. Waba mukazi wo ogamba buli kimu kyange. Olaba ne mukazi wo otuuka n'omugamba yiyizaako awo. Nange emu bimmenya. Ne kati ndi ku lwenti. Osi ne lwenti ayitamu ne batubanjamu ku myezi. Nera kubanga omanyi oba omuntu mulamu ebisinga byanguwa kati era ndi olusa ngondezaamu. Nangamba kale ojja kumpa. Nenfuna nemuwa. Nenga bwe kati gwe tofangayo mubuzi omugamba nti owaayi ndi wano naawe ni taata lubuto aliwa tebankobe nga bagamba natwala omukazi w'omuntu. Nze kirina taata lubuto yamunnyonnyola ne mumanya. Ali naye n'akitegeera n'akimanya amanyi. Taata lubuto? Amanyi. Yakwanga ali mukwano gwange. Ne kati ng'amanyi bino ebyafu by'abavubuka. Bw'akola ekintu akola tamanyi kiddako.
kati yebwe wala ebyo nabyesamba nagamba era nga bepiikya nga tamanyi results kizinavaamu era nga afuna olubuto n'afuuma bwe zafuluma bwe zityo n'akivaamu eŋŋamba waayi oli mukwano gwange ali nono mukwano gwange ebya Katonda bizibu tomanyi alinyambira kati omuwulizaako tata lubuto oyo mumanyi naye tukola naye tubeera naye musere javuga boda avuga boda oba kubanga wali ogwemanyi oba yoyo basikale zibiri awo naye gumanyi akayo tugotegerako nena kugamba ddala ekituufu olubuto lwange oba just otebeeza butebeeza nti ono yapiikyanga ennyanyi zobayitaako nze gwe nabeerako nnyo naye ng'atandaga mwagala kati nze kyemanya kyensubira nze kubanga yoyo naye nze simuteeka munyo oli simuteekako nnyo kirowoozo okumubuuza ekyo kintu olinga atayimanyi mbadde magenda kubuuza nti omubuuza tomugamba nti owa yona naatera okuzaala olina pulaani kyosonzeewo mmekeeza eddwaliro nze kirina kyesigaliza nga nze kubanga era womugamba waba agenda kunswa kulabisa bulabisa anti anze okugamba ffe katuzaale nga mumulabirira otegeera bo bafunyisa embuto mwamulabirire kati nagamba kati nze kansirikire nga nze kibere kyama kyange bwe kiba kisobose mukama bazayambe n'azaala bulungi omwana ajja kubeerawo kati olinza azaale omwana then naawe omaloto okwasaganya ekintu mugende mu maaso waba yagadde waba tayagadde olina buzibu kasaba nga kiriza obeera mukyalawo nga amaze ozaala ekintu kijja ttambula kisobola waba yagadde waba tayagadde nga buli onga baita ka crash tegeeza olinayo ka crash somehow erina nze nga nze sikalina wampozi kasa kugamba nti ndi ready ye waŋŋamba kiyinza okubaawo osanga nange nazira nenkino mukyusizaamu kasaba nga teyesiza bubito n'omutima nti bwekasaba bintu bikyuka nyinza okuba nkyali awo n'aleeta omutima omulala nga amaze ozaala amaze okunyamba kati kaneyongere naye waba taguleese netambuza obulamu tuyinza okugenda mu maaso naye bwaba tayagadde naŋŋamba tusigale mu bizinesi nga twali tukwatagana nakola ebye nange nenkola ebyange naye kisingako bwe tuba tutuuse bwemba tuseesera nange ekyagala owange ngaze nemugamba kati tukole tutya kubanga noba nga atuuse tusobola omukwasizaako n'apangisa ewalala otegera nensiga nga tukolagana kale tulabika nga abakubuzaako tujja kuddamu dda tubakyalireko oba okwosa enkya nga muli ewaka tujja kujjako bewaka nga tuwaleko programu nga tuli ffenna gwe naye then nga tuliko awo ewaka tunyumyemu kate tulabe obulamu nga ebiyinza okubeera naye bambi webale kuba na mutima mulungi olina omutima mulungi kale sewo kubanga omutima mulungi gw'obambi kubanga ensi eno temalikayo wewala kino nosanga kino wala kino kale ogamba kankole kyenkoze mukama anayambira eyo era waliwo omukwano gweyo gwe tusubira ayinza okujja namukyalirako lwessenga eyo mitasenga mabiriizi ayinza okujja wali bonna bakimanyi mukazi wange naye nange mbagamba kimu ye bwe kiri etegeera kubanga bwe naagenda nga nkigamba si mukazi wange tekisobola kukoma bweweegaana beeyongera bungi bw'okkiriza nga bigambulira nga babivaako gwe kyoba okola oba okikasita kyoba okola oba okitegeera tekikumalira biseera biwanvu ne waliwo ebintu nga bino like omanyi wayimiridde nga mubiri gwe like abantu bagamba mugenda okwagalana mwekebeze ku musayi naye muyimiridde mutya mukole mutya weebityo ebyo byo like byo tobirowoozangako ebyo sinnabitekako nnyo focus bansonga ate gwe nga gwemanyi bw'oyimiridde nze ndi mulamu bulungi nnyo kubanga nze okwegatako ndwawo olwawo okwegatta ndwawo kubanga bitatwalira budde buwanvu lwaki olwawo okwegatta ebintu nga bagamba ebintu binyuma ebyo ababikola ababitegeera bagamba ebintu binyuma neera byebyo bivaamu kusaasaanya buli oyagala nnyo okwegatta osobola okwegatta n'omuntu nga tomuwadde eki sente bisaasa okusaasaanya sente kiba kizibu kitegeeza baagala sente abakazi baagala sente nawe byowetagisaamu sente bingi ate sente zimala kitegeeza oba olina okukwata ekimu oba olina okissa ebbali kikakkane pulesi otambuzeko ekimubisoko kakkane byokwegatta sokodde ebbali nsobola kukolera akasente ekimu ekitambula nekigguka nolokolowooza ku byokwegatta ogambye olwawo kiyinza kutwaliranga bbanga ki kiyinza n'emyezi 3 giggwako 5 kubanga gwenjagala ebya siriyasi ali wala ate nze olusinyuka nkoye katinga bwendaba wano kumakya nze mbeera mukekireka wali kati gulegulo nenzija mukano kati nembeera bize bwentyo bwembeera ewaka mpumulamu esaawa nga 2-3 nga nebaseemu awo olunenzikoma bweno kati awo obudde obuwa ebyo mba sibulina mba ndowooza oledde kati mbeeri mba ndowooza kuwumulamu
omala okumulamba ndowooza eno kati twali abiseera abatulaba tuline omwami abeera ne musawo wa Nakafu gwe bayita Nankabilwa eno gwabadde nga ayogerangako gwe babeera naye amuyambako ne batambuza obulamu mpolampola. Nyongera okujjukiza ntukola airport pickups akoma mu Uganda nkonako ng'obudde bukyali osobola okubuukinga ne nkukima ku ssaawa entebe ne nkutambuza paka ewaka ku mulyango. Ku kamera wano ndine Mayira Angel oba Angel Marina. Mayira Angel Marina Sonko. Gwe ndi naye ku kamera tugeza kulaba nti tunyumyanyumyamuko n'omwami ono. Nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe boloba ku nsonga y'okunyira makeup omulembe ku stylinga mbiri kusiba mbiri kutimba kumukola ebifaanaganako ng'ebyo bw'okwata Betty ojja kuba ng'ofaanana bw'oti kigalo. Suplex Zimba sangibwa bw'oyogerera ekirinnya kavulaawo kuba eriyita mugodde ebukasawo basanga. So nkugamba nti ndine Angel Marina wano ali ku kamera aginyweza bulungi ebyo ebifaananyi byogenda maaso kubanga olaba. Kale tugenda kwongera okukyalirako muganda wange nga muli ewaka. Kalowooza kikoyinza okulekerayo abavubuka banno like ng'okukola nga si bakozi tebakola. Ewa muyiwa gye bakuzaala bifo? Nze banzaala Mutiyana Road kule Bukuya. Bukuya. Omanyiyo. Oli bulizi lugolo sirutegeera nnyo emba nkuto oluguudo nkoma wa Betty awo Betty's Touch awo enkoma. Mutiyana Kasanda Bukuya. Awo nsibukaawo. Kale tujja batukoma okubuuza akabavubuka balekera kalowoozo ki? Avubuka buli muntu yena woona kyoyagala tosobola kwasagala bintu bibiri bisatu mundi gumu otegeera. Nze kati kyenjagala nkimanyi kubanga nze bwe njagala ssente kimanyi buli kimu kyonna kitambula na ssente. Oba tolina ssente tewali kitambulibwa. Tolina ssente afumita lindaazi. Tosobola kwogera wantu kigambo kyonna ne bakuwuliza nga tolina ssente. Era bagamba gwe oleeta amagezi go gazize kati tuzzaako ki? Kwatako mu nsawo amagezi go baganiza ne baagala nga genderako ensi. Kwatako mu nsawo tawa amagezi kigogere. Naye obanga olina amagezi meere nga tolina mu nsimbi oba toyiba nnyo na mugaso. Era bagamba gusooka oddeeri. Naye oba mune ssente n'oyogera ebigambo biri bisatu. Bagamba bituufu ebyayogera n'oba byayogera si bye bituufu. Bagamba bituufu ebijja kukola. Allahu akbar ne bakuba mu. Lwasonga ssente oba ogamba kati oba nze zogedde bikyamu gweyogera ssente ziizo. Tegedde. Naye ng'ekintu ekyo twekkiririzeemu ebisinga. Ebintu si ebitwala ennyo mu maaso future. Sigaye nfuna mwe tuva naye osooka kulaba n'ogamba kati kino nkola kino. Bwe kinkwata gundi emyaka ebiri oba esatu ndigizaawo ddi. Kansooke malirize kino bwe kigaana ndyoke nkole kiri. Bwe kiba tekiganye ng'ogenda mu maaso. Nze kubanga nsooka kugezaako ne ndyoka nemererwa. Bwe nemererwa ndyoka noonawo kino kyali kigaanidde eno kinali ndeseeyo. Kino kiba kitambudde ngenda ne kino kiba kiganye ndyoka noonawo kino kinaleseeyo. Kale tugenda kwongera obbakomawo tubakyalireko ndowooza waka tulaba ate embeera nga bwena beetambula. Nze Sonko Muhammad tusinzidde wano bayitawo batya? Wano bayitawo Mbuya. Ate akatale kano bakayita batya? Bakayita Katoogo. Bakayita Katoogo ku senta y'Embuya. Bangamba abalimi abasuubula mu katale k'abalimi wali ekireka bangamba wali osinga okolera ennyo bakumanyi. Awo bamanyi. Kubanga wono w'obuulizaawo. Bamanyi nga basuubuzi ki abali awo bannakamaali bamanyi? Mbamanyi. Nakamaali mama Najibu omukazi gwe bayitanga bitambaala wali omumanyi? Mumanyi. Kati oye maama wange lwakuba takyakoleramu omukatale yanzaala nange nakolerako mu katale akakekireka natusuubuza karoti nnyaanya green pepper ndisobola. Era nange ne w'obuulizaawo awo wonna bamanyi. Obuuza linnya ki? Kasita obuuza Serubiri. Serubiri bakutegeera ba mu katale k'ekireka? Wonna bamanyi. Olina wonza kumbuuliza era obuuza ogamba Serubiri wakagaali. Bantu bakwesiga oli w'amazima. Banneesiga kubanga bangi bandaba abali mu katale bagaye bannaaye wonnengera mulimu gisinga giwanze tutambuze obulamu. Bambi bakasoma wange mwena mbeebaza okumpagira katale k'ekireka kawano mu Katoogo. Mweyongere okumpagira kubanga nange sente ze zimbeesaawo nsanyuka. Emirimu omundaba munneesige emirimu gyagitambuza bulungi. Kale nze Sonko Muhammad tugenda suka olunaku olwaleero tukoze nga tusuubira tusinzira wano Mbuya katale ka Katoogo wano eno leero endaba ebatwalaganya mwebali nnyo bannayuganda. Kubanga nawe twali naffe twayita Kapembeni nga wano. We musula ewaka. Ennyumba tebagenda gimenya oba bagirese bagiyiseeko? Bagiyiseeko naye katono nnyo simanyi bagamba wagenda kuza leero eyokubiri biri awo bigambo kale tetubitegeera. Era eyokubiri wedda tukivaamu. Baba bagenda bamenya. Kitegeeza mulina planninga before. Mulina okupulaninga mangu nnyo.
ne tulyo babigambo babituufu tuli awo naffe tuteebeza buteebereze katulinde abangamba abakulembeze bajja bali mwezi ne bamusabula empya onaaba banka baziguruka yajja ani meya banga abajja bonna ne bamajire babayisaamu embooka bwekiri andi odewe budde waggulu kati watulina kuwakanyaga obuyinza na bwina buli omwena obuyinza bwe bukoma kale nyongera okujjukiza nti kola airport pickups munywanyi gwa tulaba wonna woosinziira abaana abali mu kiyumba mbaweereza programs nga zino mwebale genda kola mwongere obeera abakozi mukole okitegedde you never know friends okugenda bajoyininga eyo gye mukolera ebyo nga naffe wano kuba embeera si ya mulembe wano mu Uganda tuzoganya naye oba okomawo mu Uganda lowooza nnyo kutambuza buli lw'okutambula naffe tufisako akasente akatuyambako ne tufuna effuta ne tukola programs ezifaanaganako nga zino nga zoolaba bannayuganda tuba kibakooneramu era nyongera okujjukiza Babeti's Touch ne Beauty Studio basangibwe buloba nga olina omukolo ne oba oyagadde kunyirira munyirize oba okuyiga kustylinga nviiri kutimba ku mukolo kupangisa gomasi ez'emikolo wekwate Betty asangibwa buloba ku luguudo oluyitamu oludde ensanyi ejja kubanga Betty omukwasaganya bulungi nnyini ddala abasuplex gym banywanyi baffe abo ku nsonga y'okukola omubiri kusaala mubiri kutoninga mubiri ebintu bifaanaganako ng'ebyo wekwate abasuplex gym lwa mukaga wa Butu Camp ojja n'okola omubiri nobeera ate ng'oli mulamu bulungi nnyo nze Sonko Muhammad nkonze ne Angel Maira oba Maira Angel gwe nkozeeko naye lunaku lwaleero wano ku kamera ye Angel Maira Sonko ndi naye wano ku kamera gwe tukoze naye tujja banga tukomawo mu program zaffe endala n'ebitundu byaffe ebirala kubanga tubatuusaako ebirala ebigenda maaso especially embeera z'omuntu wa bulijjo omwaka gwe tugenda 2024 tugenda kwongera okufokasinza ku bitone n'okwongera okubalaga embeera z'abantu nga bwe zitambula nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 155.